Ebikwekweto ebyenjawulo bizze bikolebwa mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga basengula abantu abatundira ku nguudo. Kati nga basinziira mu lutuula lwa kkanso e Wakiso, bakkansala ba disitulikiti e Wakiso batadde akulira abakozi ku nninga annyonnyole enteekateeka gye balina eri abasuubuzi bano abagobwa ku nguudo. Okusinziira ku bano, abantu bano bo kennyini babadde babasoloozaamu emisolo egibadde giwaniridde ebyennyingiza bya disitulikiti eno kyokka nga tewali butale wa kubazza. Bajeti gye tugenda okuyisa eyagala ssente ezigenda okuba nga zigiddukanya. Local raised revenue ssente empitirivu zirina kuva mu banna Wakiso. Bwe ziba nga zirina kuva mu banna Wakiso ate nga tuli mu bagobaganya nga tewaliwo nteekateeka nga wateekeddwa okubeerawo answers okuva eri kaawo okulaba nti ente bateekerateekera banna Wakiso tusobole okubeera nga tugenda mu maaso nga disitulikiti eno. Ng'oggyeko ekyo bagamba bano be bamu ku bantu abaaganyulwa mu nteekateeka ya PDM ng'ekyokubagoba we bakolera kigenda kukosa ensasula ya ssente zino. Kigenda kubeera kitya nga babawa ssente zino twazibawola bazikozese naye ate essaawa zino twakuta ebituyako ne tubiwamba. Weesinga nange wange bweyogerere tetuyinaayo katale konna ka local government kaliyo naye abantu era sitiru babayigganya babagoba. Kale wetusabidde town clerk awandiikire local government eziri wansi. Ekyokuba nti ndo batereeza ebibuga tetukirinaako buzibu wabula ensonga gye tulinamu obuzibu batereezezza bate ebibuga n'ekirala beetaaga nnyo okulaba nti ndo basomesa abantu. Kyokka yakulira abakozi ba gavumenti e Wakiso Judy Makabukenya agamba tebakyasobola kuyimiriza bigenda mu maaso wabula nga bo bakusooka kwogerezeganya n'abantu bano. Yo tulina kusomesa abantu naye ng'ekitundu kiri nti tulina okutereeza ebibuga byaffe naddala singa mugenda kuweeka kiri abantu bali kuguda ekakiri okwo aloto accident ate ekirungi kiri pathway ekyo tugenda okulongoosaamu ye approach ey'okugyawo abantu abo. Bakkansala bano era tebalemye kusaba kaawo kubannyonnyola ku nsonga z'okuwaayo ekibira ky'Eggunda ne Nove ng'abakulembeze mu disitulikiti tebategeezeddwa. With the former Vice President, Professor Gilbert Bukenya, and elect Chairperson, Mr. Ian Cheyune, having a meeting to clear off or to give in these forests for industrialization without following due process. Yinza kubeera obubezi n'entunula butunuzi ng'ate bw'olabanga abantu abayivu abamanyi ate be baagala okuwaayo ekibira bakifuule amakolero ate nga bamanyidde ddala nti bw'oba oyagala okufuula ekibira okijjawo okiteeka ku mugaso omulala oba ng'oyagala teekako makolero olina amateeka g'olina okugoberera okugeza nti olina okufuna ekifo ekyenkanankana n'ekyo n'omala okukisimbako emiti. Mu kubanukula abategeezezza nga naye bw'atannafuna kiwandiiko kyonna ku nsonga eno. Nga byoyogedde nange biwulira buwulizi tebindaba kutuuka mu woofiisi yange naye nga yasitufiiti byonna birina okukomawo mu district council ko approval. Mu kkanso eno kkanso mwesinzidde okwanjulira bakkansala ebiteekebwateekebwa okufulumizibwa mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.